mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olwaleero njagala tulabe ku ddagala lino liyitibwa omutulika. Omutulika gwe guno ogulaba. Omutulika guno ddagala nnyo nnyo, naddala abaana nga balumbiddwa obulwadde obwa measles ogufuna nga bw'ogulaba. Ofuna omutulika guno n'oguteeka mu kasefuliya n'ogattamu n'enkejje. N'ofuna ebyo byokka, omutulika n'enkejje. Ofuna enkejje nazo nga ziwerako n'omutulika n'oteeka mu sefuliya n'obeera ng'otokosaako. We bijja biteeke wansi bisigale mu kibuguumirize, beera ng'owaako omwana oyo abeere ng'awuutako. Abeere ng'awuutako. Obulwadde bwa measles bujja kuba bufuluma bulungi nnyo. Measles asumbuwa nnyo abaana abato. Buwona bulungi. Omutulika guno gulina ekyenjawulo. Lyerimu eddagala eryebaka. Obudde bwe buwungeera obukoola buno bwegattako, bwegatta ne bubanga obuwotose. Ekiro liba lyebase. Obudde we bukya kati ng'omusana we gwaka bweta ne buterera bulungi nnyo. Kwegamba ogwandiwotose ng'omusana gulyokyezza nnyo ate gwo gwotoka budde bwa kiro. Gwotoka ne gubeera gwebase. Lyerimu eddagala eryebaka ng'obudde buzibye. Leero liyitibwa omutulika nga bw'oliraba. Kambawe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunyonyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778784 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.